Ebitundu bya Buganda ebyenjawulo omuli Kalungu, Ronga ne Masaka badduukiriddwa n'ebigimusa. Omwami wa Kabaka w'essaza lya Buddu ng'ono ye Ppookino Jude Muleke akubirizza nnyo abalimi okufaayo ennyo okwongera ku mutindo gw'emmwanyi n'okunywa kaawa basobole okwongerera ddala ku mutindo gweyongere ne ku katale. Kulya n'okunywa ebyo bye tukoze mu mmwanyi bwe tugenda okufuna akatale nga bwe mulaba amatooke tugeerimira era ne tugalya. Mu ngeri y'emu Ppookino yeebazizza ab'ekibiina kya Cafe Africa okwongera ku mutindo gw'emmwanyi nga mu kino basomesezza abantu ddala abalimi abasukka waggulu wa 5 okutuusa ku mutindo gw'emmwanyi n'okwongeza ssente z'emmwanyi. Ye Dr. Nabadda omukyala akulira olukiiko lw'obulimi mu Buddu agamba nti abalimi bangi basumbuyizibwa ebicupuli eby'ebigimusa ebiri katale era bw'atyo n'asaba yenna ng'alina ebigimusa ebitatuukana na mutindo baleke okubitunda kubanga si birungi. Ebigimusa ebisinga biba tebiri ku mutindo bicupule kyokka ate ebimu bya bbeeyi basobola byetuusaako naye tusaba abalimi baffe abaganywa mwene enteekateeka okukozesa obulungi ebigimusa bino temubitunda bannange. Sharon Nasubuga, MRU TV.